Kulwakuna lwa ssabbiiti eno omulamuzi wa kkooti esookerwako e Makindye Sarah Basemera yasindika Christopher Okello Nyum mu kkooti enkulu atandike okuwozesebwa oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okufuna obukakafu obumuluma mu by'okutta abaana bana abaali bakuumibwa mu kifo kya Gaba Early Childhood Development Center. Kati okuwozesa Okello kwa kutandika olunaku olw'enkya era ng'olutuula lwa kkooti lwakubeera mu lujjudde. Olutuula lwa kkooti eno lwakuyindira ku kibangirizi ky'ekkanisa ya Gaba Community Church nga kino kiri Kinnyana Mpindi n'ekifo Okello we yaddiza omusango guno. We tutuukiddeyo nga weema ezigenda okukozesebwa zaabadde ziwanikiddwa dda. Waliwo n'emizindaalo egiteereddwayo okusobozesa buli muntu aneetaba mu kuwulira omusango guno okusobola okugugoberera obulungi nga tukitegedde nga bwe waliwo n'entimbe ezigenda okuteekebwawo okusobozesa abantu okulaba obulungi. Ab'ebyokwerinda nabo babadde batandise dda okuleeta ebyuma byabwe ebitangira abantu okubaako we bakoma. Bano era babadde batuula bufoofofo okulaba butya bwe bagenda okunywezaamu ebyokwerinda olunaku olw'enkya. Security eyiiriddwa mu bungi okulaba nga tewaliiwo kajjagalalo konna konna, ng'era tukubiriza abantu b'eggaba okubeera nga bakkakkamu obutatwalira amateeka mu ngalo, era mulaba nga ebitongole ebyokwerinda biri mu kulawuna muleme kutya. Abatuuze mu kitundu kino ne gye buli kati bakyali mu kiyongobero olw'ebyo ebyatuukawo. Bubi nnyo z'omu ku baaliwo ng'asala abaana eyaliwo awo abaasooka okutuukawo nz'omu naye omusajja yatuyisa bubi nnyo, era nafuna enkangabwa y'amaanyi nnyo. Kyokka bano basanyufu n'enteekateeka y'okuwozesa Okello mu kitundu gye yaddiza omusango. Baza gavumenti okutukomezaawo omwami oyo wano tugasimbagane naye kuba ffe abamu tetwamulaba, twali ku mirimu, twagala tumulabeko live tumanya ayinza n'otubuulira ensonga lwaki yasala abaana baffe kubanga abaana baffe tebalina musango. Ekyokubanga omuntu bamukomezaawo mu kitundu kirungi nnyo, naye kituwadde amaanyi naffe tulinze enkya. Batendereza ekitongole ekiramuzi olw'engeri gye banguyizaamu omusango guno. Omusango gutambudde bulungi sipiidi era bagukozeeko, naye nandyagadde ne gavumenti emisango emirala nagyo egikole bwetyo egitambuze ku sipiidi bwe gityo nga weetambuza guno ku sipiidi. Okusinziira ku nteekateeka tukitegedde nga kkooti eno bw'egenda okubaamu abantu abayite bokka okusobola okwewala omujjuzo mu kifo kino. Olw'enkya ngenda kukeera bukeezi, ngenda kubaawo nga nninze okulaba ki ekigenda mu maaso. Wendi sigenda kukola mirimu gyonna, ngenda kubeera awo. Ajja enkya okubeera mu nteekateeka zino eza kkooti oba okuwulira omusango, tubasaba mukeereeko ssaawa emu zikusange wano, kisobozese ne security okubakebera obulungi. Wabula ab'ekitongole ekigatta bannamateeka ki Uganda Law Society kivuddeyo ne kiwakanya eby'okuwozesa Christopher Okello mu lujjudde. Balaze obwennyamivu olwa gavumenti okuyingirira ng'essiga eddamuzi mu nzirukanya y'emirimu. Nti pulezidenti w'eggwanga yatugambye ensonga eno tugikoleko mangu, n'olw'ensonga eyo sipiidi eno yonna gye mulaba eriwo eriwo lwakubeera okulagira n'ebiragiro bya pulezidenti. Bano era beemulugunya n'obwangu obwoleseddwa mu musango guno. Abantu battibwa nga 2, omusango gugenda kuwozesa uwulirirwa nga 13 mu mateeka. Bw'enga munnayuganda olina obulumi kuba walabye ng'omusajja onatta abantu byebitambula mawulire, naye olina eddembe okuwolerezebwa kuliida. Olutuula lwa kkooti eno lusuubirwa okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya.